Breaking news, mawulire si malungi agavaako sayidi z'e Masaka. Finally, omukulu Frank Antambibi yayogera bitandise okutuukirira nti omukulu Honorable Justin Namiri tagenda kumalako ogw'omunaana nga takwatiddwa, era finally olunaku olwaliro akwatiddwa baani. Videos nzikwetedde maaso ogenda kubeera ng'ozirabirako ongambi ebyadala gwe olowooza kye bakoze gye kiri oba nedda, mulowooza Nalubo Waloozi yali mabega wa kino oba nedda. Video yino sooka owulire abadde ku sini nga bakunyumiza engeri gye bamututemu. Omito wange awambiddwa amagye ga UPDF era nga gali mu uniform ya UPDF. Awambiddwa amagye aga UPDF nga gali mu drone enamba UA 857 egi emuwambidde ku hoteli gye bayita Brovard. Hoteli Brovard wawambidde mukyala wange njagala okutwala omukisa guno okwekubira omulanga eri pulezidenti w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni nti omulwanyi we w'e Masaka yajjayo wiini ng'ate era baali bagibbye, awambiddwa bamafiya era abaali baagala okumubbako wiini eyo ng'ali mu kujaguza obuwanguzi bwe n'abalonzi be. Abalonzi be banakuwavu nnyo, babalese mu kinnyiko gobe, bonna bannyogoze. Kubanga bannyogoze, basatu bakubiddwa amasasi nga bakubwa amagye ga UPDF. Omukyala yennyini awadde alina omukuumi wa SFC akubiddwa naye n'awambibwa n'emmundu n'emugibwako. Abadde agenda kubaddiza emmundu ne bamugimuggyako ne bamukwata ne bamutwala. Waliwo abadde batandise otambuza amawulire mbu sima poliisi tekimanyiiko, nze nzikiriza nti poliisi ekimanyiiko kubanga ebaddewo ku ssiini ebaddewo n'essaawa eno yennyini nga tuli mu kwekubira omulanga eri pulezidenti w'eggwanga. Abantu abatuwadde security essaawa eno tetuli nabo, twatambudde nabo, naye embeera ey'okuwamba mukyala wange bwetuuseewo era ne bakakasa nti awambiddwa, bo ne bavuga ne batambula ne bavaawo. Mu masasi nga gavuga, Mungu ansobozesezza okutoloka n'enziruka, kwe kubanga ndi wano. Oba oli awo n'aligenze n'ennwanirira omukyala n'ate alese abaana. Nendowooza nti ninayo ate oluba oli awo abato ab'okugenda okukuuma nga ffenna bwe batutwala teri agenda kuyamba. Mungu n'ansaasira n'enziruka. Bwe mmaze okudduka mbadde enziruka, poliisi ngisanze evuga bulungi nnyo ng'eringa etalina kyemanyi nti wawe ekibadde one ng'ebadde mabega waffe. Neevuga n'etambula bulungi n'egenda ku poliisi nange gye mbadde ndaga, naye ekiŋŋaanya okugendayo ng'envuga gye bavuga balagira ddala nti balina kye bamanyi. Era ngambye bwe ŋŋenda ku poliisi nja fundikira nange nkwatiddwa era nga mpambiddwa. Abaana b'abandi abatalina musango bakubiddwa amasasi. Abaana b'abandi abatalina misango balinyiddwa emmotoka eziwambye mukyala wange. Njagala okusaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ebintu bino abiraba oba abitegeera, kuba amawulire gamutuusibwako. Abalwanyi be balinnyirirwa nga balinnyirirwa abantu ba mafiya abali mu kibiina kye ekye NRM.
abantu abeeyita ab'enale. Alright, benga tubitedde ku mabali nze ndowooza eno video yeereetedde Honorable Nammere obuzibu. Njagala ogyetegereze gwe Munnayuganda ali eyo oŋŋambi byeddala nze ebyaddala ndi ttiimu Nalubowa Rose yadde ono bamuwambye naye ng'amazima gali nti ebyaddala ffe Abannamasaka tukimanyi bulungi nti no Nalubowa yakola ki yawangula. Kati saawa zino ndowooza naye kasasule ku bibi bye. Nyongera okujjukiza video gimpereka like bw'oba omaze subscribinga weegette ku mukutu gwaffe guno ngenda making sure nti no buli update etuuka ku Honorable Nammere Justin we Masaka muberenga mubifuna mu budde sokolabe ebyo Kasolo byakutuma genda ogamba abantu Nammere yali ayagala mukwani nzinga Kasolo njagala nkwana mu lulimi ki oyo atamanyi Luzungu kankubulire waliwo atakimanyi nti Kasolo Masaka akwana buli mukazi naddala abazze mbyobufuzi mbu Kasolo simanya Nammere wali oyagala Kasolo akwana. Are you stupid? Even ebigambo byemwogera, do you even listen to yourself? Nze Mukama Katonda yampa obulungi nampanga nakula bulungi nenzaalibwa mu famire ennungi ate nemba wa mukisa ate nemba mugagga ku mutima ate nemba wa mazima. Tewali reason yonna lwaki mba neekwanira omusajja kuba n'abankwana bangi nnyo unyomba n'engoba n'enfulumya n'embulookinga ku masimu n'enkoowa ne bwe nkyusa ssimu era bazinoonya ne bazifuna kakati ate nga lwaki neekwanira. Kasolo abalina amagezi bakimanyi because ali so much into black magic. Bwakwana abakazi naddala ab'ebyobufuzi aba ayagala kubbako omukisa. Of course fe abamu nga Nammere asobola okukwana ng'omusajja omulala because I mean Nammere is pretty, you know, naye ng'ati ne hidden agenda endala kuba kukubbako omukisa. Shining star kugibba. Nze nabuuka mangu ndi muteeketeeke. President Museveni yatandika okundera n'okutuguluminga politically nga tuli mu university, NRM University chapter. Nga tutumira abasajja ab'obuvunaanyizibwa nga Honorable Moses Byaruhanga nga ba Honorable Mukulu. President n'atubuusa ti bw'oba mukyala n'oteekuuma ogenda kugaba eddoboozi lyo ogenda kugaba future yo. My friend, ze nzijemu abo. I look like a woman because I'm pretty and all, but I reason like a man. Omusajja ntuula naye nga mubwonga ayogera na musajja munne. So I don't fall prey ku obwo obusajjasajja bukaso buleetedde obulyabwo tebwasoma buli mukazi azze mbyobufuzi kamulabanga agenda okutwala akafo bukolerera bufu. They can't be without bufu. Ku bakazi baalina kuliko omukazi afaanana Nammere. Kuba obukazi bwakuŋŋaanyiza kafaamu kalamba. They all look as miserable. Wa low maintenance. Kasolo wa low maintenance. Tasobola mukazi nga Nammere. I am a high maintenance. Chovola banti, I live in Chizungu, mu Masaka. I live in Chizungu, plotted in by Avenue, 2 gates from the President's State Lodge. All right, Honorable Erias Ruyimbazi Nalukola. Yaraido nakulwajo Kawempe North. Siza ono kuyozayoza na mwenaba NUP sigena bayozayoza. Nenga kyemakoze kituufu. Embera mujemanyi genda maaso. Omuntu asinga okwagala mu NUP yonna without any doubt. Bamuyita Bobby Giant. Yakwagala ku mutima ebyallo fiti. Sija sambo mwadde so smabi no. Okimanyi ku mutima kyamukisa mulungi nawe oli mulungi gyali. Nga ngamba Nalukola nawe MP asigadde uliriza bulungi abaana baffe abali mu makomera abangi kusonga za yofuze ebibadde biriwo wanene. Tubasaba temwerabira abaana baffe kyemusobola tukoyere kyamakulu ennyo mu mazokwe mulina badde bafuna leader of opposition siro n'okubabugumiriza samukudda mu kubugumiriza abantu mugafuna leader of opposition era mukkirizibwa kubanga okufuna leader of opposition si kyakisembayo okuwa legitimacy odi yafunise nga mumaze okulayira. Temusobola tukoyera kati mu myaka gino gisigadde kutandika na leero temusobola isa tteeka lyonna temulina namba temulina numbers temusobola isa tteeka lyonna yadde okulemesa etteeka lyonna mutuyambe bagana pa bali makomera mulane bafulume baveeyo. General Museveni tukusaba wamaze okulayira kati gwe president wa Uganda abali makomera bo seba banko balabebo bagobera semateeka bagamba nti mukkirizibwa okuwagira gwe mwagala just nti mu bikolwa byaffe wane waliwo kibata monocracy yadde mu mpapa tulina kibata democracy gasiya wa politics yawedde mwamaze okulayira mwe mulayidde kyebbo ekimuntu bana abana kye bali bawagira sante bali wagira muntu tekyagulanyi bayina ideas kwe bayimiye okuwagira kyagulanyi sentamu bwe zibanga ziri solved tebaga kudamu muwagira bwe zibanga teziri bajja siga mu mutima abalumwanga basiba asanyufu yadde ngata byanche bagenda bakola kwa mwine mundu mwina sente mwina n'amaanyi. All right,
kati gwa bitegedde gamba nti Honorable Asadaman Makebe. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.